wonna wosinzira okuba ate ng'ogoberera omukutu guno wobere kuba ate ng'otwekumidde kamule ge tufuna galaga nti oluyimba lwe bayita Tumbiza Sound olwakubye omwana mulezi gwe bayita Easy abadde yakajja mu kisawo kya music lusobodde okuba ate nga lubaningiddwa oba lugaaniddwa okuddamu okuzanyirwa ku TV, ku radio, ku social media yonna olw'embeera nti basobodde okuba ate nga balaga nti oluyimba luno lukoze kyamaanyi nnyo okusaasaanya n'okuwaga abantu ab'enjawulo mu kusaasaanya ekirwadde kya COVID-19. Akadde kano wetwogera COVID-19 asobodde okuba ate nga akutte wansi ne waggulu mu mbeera eno abaminisitule by'obulamu basobodde okuba ate nga bawandikidde ekitongole kye bayita Uganda Communication Commission ng'akadde kano kye kitwala byonna ebigenda ku mpewo n'ensonga zonna ezitambula bwe zityo eziri ku mitimbagano. Babawandikidde ne bakakasa nti oluyimba lwe bayita Tumbiza Sound lusobodde okuba ate nga lukoze kyamaanyi nnyo okuba ate nga kisaasaanya ekirwadde kya COVID-19. Akadde kano kintu kya kusoomooza nnyo. Akadde kano abayimbi bannayuganda abajjukira obulungi omuyimbi gwe bayita Omale badde bamusibye abajjukira obulungi embeera basobodde okuba ate nga etambula abayimbi basobola okuba ate nga baloopa oma ku poliisi esobole okuba ate nga emusiba oba bamala okuba ate nga bamusiba ate abayimbi ba Uganda bennyini ne bagamba nti free oma. Akadde kano muyimbi munnammwe gwe bayita Easy basobodde okuba ate babaninza oluyimba lwe. Abayimbi bannayuganda kiki mugenda okuba ate nga mukola akadde kano ate nga gavumenti bingi nnyo ebisobodde okuba ate nga bitambula mu COVID-19. Waliwo masiki ezaali zirina okuba ate nga zigabibwa, waliwo obuwunga obwali bulina okugabibwa n'embeera yonna bingi nnyo ebintu bya COVID ebyasobola okuba ate nga biriibwa byasobola okuba ate nga bibbibwa mu mbeera etali ya bulijjo. Mu mbeera eno oyinza okugamba nti okubaninga oluyimba luno kiina kiyinza okuba ate nga kikola akadde kano waba balubaninze waliwo kiyinza okuba ate nga kikekkereza. Kale tubuuze nnyimba nnyingi ze basobola okuba ate nga bayimba mu COVID-19 okuba ate nga kitaasa abantu oba basobole okuba ate nga banaaba engalo. Abayimbi bannyo basobola okuba ate nga bayimba n'omukulu gwe bayita Bebe Cool yasobola okuba ate nga akuba akayimba wadde nga gavumenti yasobola okuba ate nga emuwa kasente. Omukulu gwe bayita Bobi Wine yakuba tune yasobola okuba ate nga etambula ddala. Abayimbi bangi nnyo basobola okuba ate nga bakuba ennyimba nga zisaba bannayuganda basobola okuba ate nga beekuuma ekirwadde kya COVID-19. Akadde kano ekiwandiiko kisobodde okuba ate nga tulaba nga Director of General Health Services omukulu gwe bayita Dr. Henry Mwebesa asobodde okuba ate nga asabye bannaffe aba UCC basobole okuba ate nga babaninga oluyimba luno olwa mwana mulezi gwe bayita Easy. Mwana mulezi ono gwe bayita Easy gwenja okuba ate nga kutegeeza katini nnyo byasobodde okuba ate nga atambuza endongo empola mpola etabadde nnyangu. Oyinza okwebuuza Easy avaawa? Easy amanya g'amatuufu bamuyita Opoka Eric era nga stage name gyakozesa bagita Easy yazaalibwa nga 21 omwezi ogw'omusanvu 1999. Omukulu ono bwasobodde okuba ate nga atambuza endongo ye mpola mpola. Munnange oyinza okwebuuza mwana mulenzi ono agudde embizibu bino ebya gavumenti okubaninga oluyimba lwe ayina luyimba lumu lwokka bayita Tumbiza Sound. Munnange nno mwana mulenzi ono ayina ennyimba nnyingi nnyo ezisobodde okuba ate nga zitambula. Waliwo akayimba ke bayita Thunder Fire kasobola okuba ate katambula ng'omanyi nti endongo ya Uganda wabeerawo akaji w'okubira akaji. Waliwo akayimba ke bayita Wapendo Pole, waliwo akayimba ke bayita Giti Kwene, waliwo akayimba ke bayita Meke Mekeni basobola okuba ate nga butambula. Waliwo akayimba ke bayita Mami, waliwo ke bayita Mega yakakubye ne Lydia Jasmine. Buno buyimba bungi nnyo yakosobodde okuba ate nga kolabo n'omukugu bayita Fefe Busi Remix. Akayimba ke bayita Tumbiza Sound ne byannaku nnyo gavumenti esobodde okuba ate nga egamba nti oluyimba luno lukoze kyamaanyi nnyo okuba ate nga lusaasaanya COVID-19. Oyinza okwebuuza ebizibu byonna ebiri mu ggwanga olowooza bya luyimba oba gwe nkutegeezaako Easy akayimba kanye kasobodde okuba ate katambula. Mubadde mu layini nnyingi ezitambula agamba eno gye tubeera mu lockdown, feno tubeera mu bend down, eyo gye tubeerera mu curfew mitima gyakaluba tetulina bitengo ebibala tukuba oyo COVID twamuvaako tetulina byakola pozzo kufunya emigongo. Waliwo naye gye sobola okuba ate nga ateeka mu musajja Tumbiza Sound ffe tunyumirwe police is not allowed Tumbiza Sound tulina mbega ku ground sika corona. Bingi nnyo ebyuma byangu lwakuba byagwa naye ke kamu kayimba ako ke bayita Tumbiza Sound ke basobodde okuba ate nga basaba bannaffe abaminisitule by'obulamu basaba akayimba kano basobole okuba ate nga bakabaninga kalemu okuba ate kaddamu okuzanyirwa ku mpewo zonna mu radio okuba nti kakoze kyamaanyi nnyo okuba ate kasaasaanya ekirwadde kya COVID-19. Ge gamu ku mawulire ago naye nga kusaba munnayuganda wonna wose okuba ate nga owuliriza walibadde weekuuma ekirwadde kya COVID-19 kubanga kikutte wansi ne waggulu. Kituufu COVID gyali era nkusaba munnayuganda weekuuma ekirwadde kya COVID tukwetaaga mu Uganda empya ate ng'oli mulamu nnyo.